Tini. Waliwo ekintu ekyala Museveni kyatandise okuzimba oluvannyuma lw'okubanga bampuuga tebagenda muyamba, mpuuga tagenda muyamba, Mayiga takyamuyambye, Mao takyamuyambye. Kati ebyo abirese mu politics as usual bibeere mu mawulire bibeerebeeremu awo. Kubanga Museveni yawadde Sebamala ssente ate n'awa ne Mao ssente eyo DP n'agita. Ne bampuuga nabo n'abawa ssente nabo ne batandika okukola omulimu gwe. Naye waliyo pulaani endala Museveni gyatandise okudevelopinga eyo ngeri awo eyaba halo Uganda ayiyanyanya, wake up Uganda ayiyanyanya. Naggulirawo Mpuuga ekibiina bakiyita ADF, Allied Democratic Forces, ADF. Kati baagisirisizza. Museveni anoonya abayeekera kyokka ye yagguddewo. ADF yafunye ekibiina mu butongole, ekibiina kyangundu kigenda obba tematema ebijambiya bakiyita ADF, baagisirisizza ne bakiyita DF naye nga kiri ADF. ADF eyo Congo efunye ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda. Museveni ye menta waakyo. Muwulira ebintu bye mbagamba. Naye okukiyingirira okukiyirigestalingamu oyina okubanga oyina bino. Omukulu waakyo ayina amasasi mu bisambi ga bwenzi mu loogi. Bw'oba ng'omanyi oli ttiimu loogi, Mpuuga akuyita. Naye amumyuka Lubega Mukaaku naye baamukwatira mu loogi empigi. Oyo ye Deputy President Uganda. Naye bamukwatira mu loogi. Kati ate omuwandiisi Ssaabawandiisi Mabike atumbiza misana ttuku. Kwegamba bo eyo layini eyo genda weewandiise. Misana ttuku. Mpuuga waliwo omusajja bamuyita Sempira yamubesasi mu loogi, amasasi mu loogi twatwa mu bisambi. Era Buganda teba kulwana nnyo kubanga yali yamuteekateeka n'erwana n'emujjanjaba n'emuteekamu ebyuma mu bisambi. Ne Mukaaku yennyini bamukwatira mu loogi empigi. Kaakati ate ye Mabike muyimirizza obutaddamu kutambula mu lujjudde mpaka nga tumaliriza ensonga ezo. Mabike ngenda kukulaga ensi okutwala omwezi ogwo mulamba nga nteeka okutu. Ate nze munsobe Uganda abantu be Uganda bazibu. Ye Salimu Sale alinga atayinaako yadde akantu akayitibwa kwegamba ye alinga Salimu Sale. Kati ate ye Mabika asusa kisusse. Mpuuga Salimu Sale yitayinaako yadde wabula ate ye Mabika asusa kisusse yakiyisaawo wabula ye Salimu Sale tayinaako yadde. Kaakati tugende ku programu tugabane NTV. Mabike gabanyizaako Salimu Sale okusinga okubeera nga oli wekka. Ebintu bingi bye mbadde nnyina okwogerako leero. Waliyo Besigye Museveni ayagala okutulaga nti Besigye be batuufu ku kujjako Museveni. Mbu abaali bagenda okujjako Museveni okumunyatula besimanyi beggwanga lyonna balimalewo. Kuba Museveni amanyi bannayuganda kati omuntu yenna aleeta emmundu bamwaniriza. Kati atulaga mbu Besigye ye yalina emmundu. Mbu Besigye ayiyanyanya Lukwago, Salamu Musumba, Lwomushana mbu be baagala okujjako Museveni mbu be balina emmundu bakwate. Bw'oba otegedde abantu abaali baleeta emmundu mu Uganda Lukwago mukwate, Salamu Musumba mukwate. Tobyogerako bwogeze Lwomushana mukwate. Ebyo baagala kutulaga nti olw'okuba tuli desperate twagala nnyo olwo tugambe mbu be baali baagala okujjako Museveni abayeekero bategedde bakwate. Lwaki okwatako omunga baali bangi? Wabula Museveni oswadde. Eyo nja genda yenkya. Lukwago yatugambye mu Kampala akoze 30% F9 va ku bwa road mayor. Saate biki % bye wagambye eggulo mu mawulire F9 kitegeeza toyise. Lukwago va ku bwa road mayor. Va ku bwa road mayor Lukwago totunyumiza mbona ate sente simanyi mbuno bagana sente. Va ku bwa road mayor bw'obanga okoze 30%. Vaako.
bingi nnyo naye tujja byogerako olulala kasooke mbavire mau ne Sebamala leka ntereeze ebyuma nkomye ku ddakiika abiri era tujja kuba tugenda mu kigambo kya Katonda. Njagala abantu mukube mu region ez'enjawulo tukubire otugambe nze ndi wa Buganda, nze ndi Kasese, nze ndi Gindi. Njagala kusooka mutubuulire Museveni mwamusonyiye. Tukubira mu region gw'omugisu tugambe mu Lugisu, gw'omudaama tubuulire mu Ludaama, otubuulire mmwe wammwe Museveni mwamusonyiye, then oyongereko ebikuluma ebirala. Oteekwa okuba nga oripresentinze region. Okitegedde? Njagala tutobeke Omunyankole kuba Omufumbira kuba twagala kumanya Museveni mwamusonyiye. Halo, hayi anyanya. Yebale ko pastor. Kale sebo nawe jebale ko sebo. Kale sebo amanya nze muzukulu wa Musa Nsolo. Sebo tusanso kuwulira sebo. Amina kyesoko okugamba ensi. Atawabulwa lero yawabuddwa kitegeeza yafudde. Yetaaga kuziika. Muyetondere eggwanga. Buli gyatugamba mbuno yetawabulwa. Leero yawabuddwa era nakkiriza nti omusaayi gumuli mu mpale. Kyova olaba asibwa pampa ng'omwana omuto. Mwamusonyiye. Ekyokubiri, ani asonyiwe? Osobola okusonyiwa ekisiraani? Sebo. Osobola okusonyiwa ekisiraani? Ekisiraani bookya kyokye. Ekyokubiri, mu ddakiika emu. Ekyokubiri neyanze ego mpasito oyo simumanyi linnya ayansobolera okunkalakatira Nalweyiso ne Katumba Wamala ne abasirikale abaaliwo mu kufa kw'omugenzi. Yababuulira ekituufu ne baagala okubuulira mu ntebe naye ng'ekituufu bakiraba era omutuufu bamumanyi. Ekyokusatu, ye Mpuuga waali afune we yeeziika nga muzeeyi w'e Masaka yeekolera entaana ye yeeziike talina mulamwa. Toyanziza sebo. Ebyo bye byange webanye baidase. Halo. Lindako malotereza wano ebyuma ensi tekuwulira sooka olindeko waliwo wano akubye nga sinaba kugira kintu. Sooka obeereko linda mu katono sooka obeereko. Aha, genda maaso. Pastor we bali kuweereza. Kale nnyabo nawe we bali kubeerako. Ndi wa mukisa okuyitamu olwaleero.